TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Assalamu alaikum Sseeka. Sseeka, obulamu bumpeddewo. Obulamu buweddewo. Ngenze kufa. Naye amaloboozi ago g'owulira gateeberezebwa nti gafubutuka mu kkomera erimu eriri mu ddungu lya Saudi Arabia era nga kiteeberezebwa nti ga MunnaUganda ayitibwa Asifa Nalutaaya. Nfudde. Omwana wange omuto oyo Swaba mulekedde poloti yange erikyazanga gamba oyo mwannyinaze poloti ngimulekedde yiye. Nalutaaya ono ebigambo by'owulidde byakulaama embeera ezze ku bunnaabo nga batukolera vidiyo eno yalibanga yavudde dda mulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne kkampuni eyamutwala wano eggwanga Uganda ssaako ne woofiisi yaabwe gye baamusindika eyo mu Saudi Arabia. Eno kkampuni eri luddawa? Eri ku lw'Ennabulagala Kasubi Nabulagala road awo ng'okkirira ku lw'Ennabulagala weeri awo gyesangibwa. Nomugamba mumulekedde mu bulamu school fees wekabanga kabuza akamumpeeranga empeera webanga emukaluubiriddamu nyampiranga oyo omuto. Kyenkulaga ekyo kiteeberezebwa nti yasibwa mu kkomera ate si mwezi gumu 2-3 yasooka kusibwa mu kkomera emyezi 4 ne bamugyayo ne bamutwala mu kkomera lya kkampuni eno eyamutwala era nga muno yakamalamu emyezi 3 ng'abonyezebwa. Kimutwalira ennaku 2-3 okufuna ku kyokulya ng'ekifaananyi kyenkulaga eky'obukyera obwo bwe bumuweerezebwa ate nga okusinziira ku biweerezebwa mu audio babumuweereza ku kaveera. Ekikopo kyolaba wano ku bbali bwe babumuweereza ku kaveera mu kkomera ayinamu akakopo ako ng'abukuŋŋaanya ng'abuyiwa mu kaveera ng'afuna akajiiko ako kemulaba ng'alyoka abulya. Embeera ng'oli gyali mu mbi ng'ayongedde okunsindikira audio akalala bamukuba. Kati bwe nakimugamba ku lw'omukaaga n'addamu n'awuliziganya n'abantu abo. Abantu abo ku Sande bakeera bukeezi mwannyinaze ne bamukuba bubi nnyo nga banoonya engeri gye yakomunikatinzeemu n'abantu be e Uganda. Essimu yagiggyeewa? Essimu yagiggyeewa, yasobodde atya okuwuliziganya nabo. Entabwe yava ku ki? Ebiriwo byonna byava ku ki? Bannayuganda abamu banyigirizibwa TMO weetuli okubabeererawo. Emboozi eyo nkulazeeko kitundu tugenda mu mboozi empanvu nga sinaba kutandika kankubuulire abali ebweru eyo emitala w'amayanja nammwe abali wano mu ggwanga Uganda mukozese kkampuni y'abazimbi eyitibwa Stone Roofing and Construction Company okubateekerateekera amayumba. Mumanye ebbanga abali ebweru lye muyitamu mu kubonaabonera akasente kammwe abamuntuka n'okuba nga muyita mu mbeera nga puroguramu eno gye tugenda okuba nga tulaba kwasaganya omuzimbi ayitibwa Nkoyo Yerisa Kiwana ye muzimbi omusikawutu atajja kubba ssente zo z'okoze mu kunyigirizibwa. Abasikawutu banne bakola nabo mu Stone Roofing bakola omulimu mu kaseera akatuufu ate nga balina tekinologiya bw'oba oli bize bakuterawo kamera n'osobola okulaba ekigenda mu maaso ku sayiti yo tekyakwetaagisa kwetooloola eno n'eri nga weegobagana n'abazimbi. Omuntu yenna ng'olina obulwadde bw'amagumba olina ebinywa bikutawaanya wagwa wansi n'onuuka oba wazaala n'osowoka jjumba luba waaligaweesa jjajja w'abaana ye musawo yekka alina ekitone ky'okuyunga. Akuyunga tolumiddwa asobola n'okuwa ekitanda kuba mu kirowooza agabayo ebitanda eri mwenna abaamenyeka. Okuva ku lugalo, ku bigere, ku migongo, ku bifuba mwenna abaamenyeka buli ggumba lyonna alirinako a solution. Ja kubamba tegeezaako nti kampuni eyitibwa Juba Royal Travel si kampuni etwala bantu bweru nedda. Kampuni eteekerateekera omuntu yenna ayagala okutambula ku bizinensi ze ebitambuliiso. Baguza air ticket, baguza visas ku miwendo egisingayo okubeera emirungi ate nga bw'oba otambudde nabo naddala mu abagenda ku honeymoon. Ekya honeymoon baakimala bakuteekerateekera buli kimu gwe n'obeera ku mirimu gyo n'olinda lunaku lw'ogenda kugenda gy'ogenda kujaguliza honeymoon. Juba Royal Travel basangibwa ku Park Royal Building opposite Senana oba erudda lw'ekyemmanga wa hoteri y'Abaguma yewali ekizimbe Park Royal oba abamanye wali Watoto Church ojja okubasanga. Ab'e South Sudan abagala okukola mu
mu Uganda balina work permits eze Uganda, n'abe Uganda abagala okukola South Sudan balina work permits eze South Sudan. Mugende ku Crown Hotel opposite reception mu Juba, mujja kusobola okubeera nga mubafuna. Emboozi y'olwaleero si ya ssanyu nnyo, kangitandikirewo tugirabe. Olunaku olwaleero tulina ensonga gye tukutteko naye nga tujja kugikwata emu ku emu tusooke tugirabe. Yeffe tuli mu production yeno waliyo omwami gwe mutannaba mbadde temunaba kulabako naye ng'ensonga enkulu nsaba ogambe munne ne munne agambe munne timujje tusengeko ensonga ssebo tusanyusa okulaba. Kale basebo nange nsanyusa obbasanga. Teryali badde essanyu naye Obuganda bwatandikiranga ku nsonga ya kubuuza naye nga erinnya lyaffe gwanise. Amannya gange nze Lutaya Robert. Ku Lutaya Robert. Ovudde wa? Mbeera Makindye gye nzaalibwa nga nsibuka Kalungu. Kalungu eri baatema ku Masaka? Yesebo. Omukulembeze aliyo si bamulanga Kisempijja? Kati MP waffe ye mwami Gonzaga Sewungu. Yesebo. Ye yajjawo gundi? Ye yadda mu ntebe Sewungu Mukatuliki oyo alivoko bulungi. Yesebo. Ensonga zammwe azikiikirira bulungi? Azikiikirira sebo. Mazima nze ne nkusanga ne nkunyumiza emboozi eyo empe muudu esobola okugenda ku nsonga eri kuba ate ŋŋumu nnyo enkaluubiriza n'omutima. Omwami gwe mulaba maaso awo ayina owooluganda lwe abonyaabonyezebwa nga tuyinza n'okuba tukyakola vidiyo eno n'amufaako. Mu mbeera eyo njagadde okugitegeera abali nga mumulina abantu abakola mu mitala w'amayanja ate mumutege nnyo amatu kuba kino mumusinga okukitegeera mumutusinga ffe abeeno okukitegeera. Ayina ensonga ye njagala osooka ompitiremu omuntu ono gwe twogerako omuyita otya? Muntu ono gwe twogerako mwannyinaze ayitibwa Hasifa Nalutaya. Omuntu ono nga embeera bw'ogimanye bw'etambula bantu bagenda bweru kukola ng'atuuka ekiseera ng'agenda ebweru okukola. Kati mu kugenda ebweru okukola yatwalibwa kampani emu eyitibwa KHM. Yatwalibwa kampuni eyitibwa KHM. Kampuni eno ng'emutwala okukola emyaka 2. Bwe yamutwala okukola emyaka 2 ebbanga lye ne liggwaayo lyali alina okukolera. Kati mu budde bwe balina omuddizaamu yagenda kukola mulimu ki? Mu kugenda okukola yagenda nga abamu kubayambako ku bantu mu nnyumba. Bwe yagenda okukola mpulira kati yasayininga contract ya myaka 2. Myaka 2 bwe gyaggwako yalina okudda komawo eno. Kati mu process eyandibadde ng'ey'okumuzza abantu bano tebamuzza. Instead ankuddirako emabega katono awo mu bbanga lino lyabadde ng'akola yagenda n'afuna obuzibu ng'ali ku mulimu era n'agamba bakama be bana aba kampuni kuba yakubwa n'akubwa bubi nnyo n'avaamu n'amannyo. Yes. Yafuna obuzibu baamukuba n'avaamu amannyo. Baliwa abakampuni oba baakolera? Be yali akolera naye n'akiripotinga mu bakama be abakampuni. Mazima bo ne bagamba ensonga tugenda gikwasaganya tujja kubikolako tujja nakugulira amannyo. Nga ndowooza ensonga bali tebagala zitwala nnyo ki wala. Ne bafuna engeri gye bamuwoyawooyamu n'akkakkana nga bo kibaali baluubirira akola ebbanga lye likole ki liggweeyo. Kati ebbanga bwe lyaggwaayo mu ngeri eyandibadde ey'okumukwata okumukolera bye balina omukolera ng'ebyo byamutuukako okumusasula ate ekirala kye bamusasulamu kyo kyali kirala kubanga basooka ne bamukwata kuba kampuni ezo zirina amateeka ge bagoberera nti omuntu ono bw'agenda okukola bamuggyako pasipooti ye ne bagitereka. Pasipooti eyo bagenda ogimuddiza ng'ali ku nnyonyi afuluma ggwanga eryo mwabadde akolera mazima nga bamaze omutikka ku nnyonyi afuluma. Kati ono kye baakola
simanyi bo oba kye baali beetaaga oba butamusasulira tiketi kyetamanyi kuba nga amaze okufuna obuzibu ali mu mbeera mbi bamukwata nga bamuddusa bamukasuka kwembasi ne passport ye nga bamugimuwa obuzibu bwe buli obw'okuvaamu amannyo kuvaamu amannyo kuba era yali tanatereera ng'ali mu mbeera si nnungi nga bamukwata bamukanyuga kwembasi kati bamukanyuga kwembasi ne passport ye nga bagimusuulira bwe bamala bimusuulira abembasi bamubuuza watuuse otya wano akola mu nsi ki Saudi Arabia tegedde bulungi nnyo nga bamubuuza watuuse otya wano ng'abannyonnyola enzija gye yazzeewo Kkampuni bwe yamusuddewo ng'abembasi bakubira abakampuni lwaki omuntu ono temumuzzaayo waka gy'alina kudda lwaki mumuleese ne mumusuula wano ng'ate n'embeera gy'alimu si nnungi naye kye tubagamba mukwate omuntu ono mukole ki mumuzzeeyo ewaka nga bakkiriza bulungi nti bajja muzzaayo era nga bajja bamunona abakampuni nga bamutwala balaga nti bagenze muzzaawa waka kyebakola nga bamusitula nga bamutwala balina ennyumba gye balina eyo mu ddungu gye basibira abantu nga bamutwala nga bamusibira eyo mu ddungu balina eddungu waliyo eddungu eyo gye liri gye balina ennyumba gye basibira abantu bakampuni yaabwe nti bwe batyo nti oba oli yafunye lubuto bwe batyo gye babakola ki gye babateeka kwegamba abantu be batutte ne bafuna obuzibu bo balina gye babasibira eyo obutafulumya information eno butatuuka either kubeewaabwe oba kuba obuyinza nkutegedde bulungi ate bafuba okulaba nti bamukuuma butiribiri obutafulumya kintu kyonna kati ffe mu okulinda ebbanga tulaba lyaggwayo omuntu tetumulaba tetuwuliziganya naye netwebuuza ki ekigenda mu maaso kubanga babadde bakamusiba ebbanga ligenda ndooza mu myezi 3 okuva lwe yali alina okudda kati mu kubeerawo nga twebuuza kiki ekigenda mu maaso tetumanyi kiki tugezaako okwagala omufuna tetumufuna oluvannyuma ennyo afuna obuyambi afuna engeri gya communicatingamu nange ansindikira ka audio nga ndaga embeera gy'alimu nga mbi nnyo nga atokyaringibwa akubwa embeera gy'alimu yakufa kwereere obulamu takyayina ng'ali bubi nnyo 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 bwe nagiwulira nange embeera yampisa bubi nensitukiramu nengenda ku kampuni ya KHM nentuukayo wali omukyala gwe bandaga bamuyita Shamimu tiyakwasaganya ensonga eza complaints yali ku complaints desk abalina okwemulugunya gwe batuukirako nga ntuukawo nga nnyonnyola omukyala ekyo kirungi yakkiriza nti bo be baamutwala yakkiriza bulungi nti ye tumumanyi ffe abamutwala n'aŋŋamba naye tali mu mikono gyaffe si ffe abamuyina konza ate mmwe abamutwala ali atya nga tali mu mikono gyammwe n'aŋŋamba nti yatuddukako nemugamba naye ekintu ky'oyogera nze nsuubira si kyekituufu kuba nze nafunye okwemulugunya okuva gy'ali nga mwamusiba kampuni yammwe ennyini yamusiba si bamateeka si ba poliisi si gavumenti yeeri yamusiba naye mmwe ng'abakampuni mulina gye mwamusibira ebigambo bino bye mwayogera n'akwataganya ku kwemulugunya ku kampuni byoyogera bye bituufu byenjogera bye bituufu bye mwayogera byennyini bye twayogera byennyini bye bituufu genda maaso kati nga munnyonnyola nga yasigala insisting akiremerako nti si be bamuyina si be bamulina yabatolokako kati nga mulemerako nnyo nga mugamba naye sisuubira nti oli yandibadde atandikawo emboozi ey'okubawaayiriza nga kiki ennyo naye nze kye nandirowoozezza ng'abantu abakulu kubanga ffenna tuli eno naate nfuna information okuva eri naate kati gw'otandise okirumiriza nti si mwe muyina ne tonnamanya nakiriwa eri kuba atoliiyo nze nandirowoozezza nti wandibadde okola ki onoonyereza n'omanya kyenkugamba kyekituufu
N'agamba kale ngenda kusindikayo email naye nze kyenkugamba kye kituufu tetumuyina yatoloka. Nga lwali Lwakutaano lwe nali ngenzeeyo nga ngamba Olwokutaano tebakola nsindiseyo email tebagiddamu engeri ensi gyeri nti y'Abawarabu ku Lwokutaano luba lunaku lukulu tebakola. Kati kye tujja okukola komawo ku Lwomukaaga ssaawa 10 nga mugamba kale kekyemweno kampuni eriruddawo eri ku Lw'Ennabulagala Kasubi Nabulagala Road awo ng'okkirira ku Lw'Ennabulagala weeri awo gyesangibwa. Kati ku Lwomukaaga nga nziramu mpuliziganya naye omukyalo oyo nga ngamba email tebananziramu naye tulindemu ndooza paka Monday naye nga mugana naye embeera ng'oli gy'alimu mbi ng'ayongedde okunsindikira ka audio akalala bamukuba. Kati bwe nakimugamba ku Lwomukaaga naddamu n'awuliziganya n'abantu abo. Abantu abo ku Sande bakeera bukeezi mwannyinaze ne bamukuba bubi nnyo nga banoonya engeri gye yakomunikatinzeemu n'abantu be e Uganda. Essimu yagijeewa yasobodde atya okuwuliziganya nabo information yatuuse etya ku bantu be kubanga nze nali ngenze KHM aba KHM ne boogeraganya ne bali kati bali ne badumulumba ku Sande ne bamukuba bubi nnyo ne bamuyisa bubi bamuyisiza ddala bubi nnyo nga bamubuuza essimu gyeri nabaga sigiina. Kati engeri gye yali mu kiyumba ekyo waliwo be yasangayo be baali basibiddeyo nga bo bamanyi enkola yaawo nti bw'okommunikatinga n'omuntu wo n'akimanya abantu bano bakomawo enkeera oba olunaku oluddako ne baagala bamanye wakommunikatinze otya baba balina okukuba banoonya engeri gye wakoze eki gye wakommunikatinzeemu ye engeri yakommunikatingamu naawe yakubuulira engeri risiki eziri mu communicating. Kituufu nnyo era ndowooza nja kukusaba bwe tuba twogera ku interview eno tuleme ku exposinga ngeri ki gye yakommunicatinga naawe ekyo tukiyiteko naye katutwale information wagifuna mu ngeri gye yagikuweerezaamu nkutegedde bulungi olwo bagendayo batandika omubonyaabonya kubanga era yaŋŋamba nti bw'oba ovuddeyo ku kampuni onsindikira ka audio nemmanya kubanga bwe mba sitegedde bayinza okujja ne bangwako nga sikoze eki nga sitegedde naye bw'omala okuvaayo ng'oyogedde nabo ojja ombuulira nensobola okubaako enneetangira gye neetangira kuba baba bajja kujja era bwe kyali naliyo ku Lwakutaano nenjogera nabo n'Olwomukaaga ku Sande bamukeera bukeezi nga baagala kumanya simu yagijeewa ne bamukuba ne bamulisota ebigere byonna ne bizimba feesi n'ezimba n'abeerera ddala mu buzibu bwennyini nga asinda businzi tasobola kutambula yeewalula bwewaluzi nga naye bw'aba odiyo gye yasindika ng'ayogera ng'owulira obulamu omuntu bugenda mpulira kati era kye nakola ku Mande nenziramu nenkubira omukyalo oyo essimu namugamba naye bwe nayogedde naawe abantu bo balumbye eki sisita wange ne bamukuba ne bamuyisa bubi naye kakati tugenda kutambulira mu mbeera ki waŋŋamba nkuddemu ku Mande kati kiki wajjeeyo naŋŋamba tebananziramu email nempulira nga kinsusseeko kubanga era audio gye nayogera naye ku ssimu nga twogeraganya nasobola ogirekodinga era ngiyina obukakafu mbuyina mazima kubanga ye yalinga abitwalanga byayogera ebyolubalaato nga ndaga kati nze siina nakudiiringa nammwe nze nina kudiiringa na muntu oli yennyini alina okunsindikira audio nkakase so nga ate bwe naliyo namugamba nkupulayingiremu bu audio wano owulire mwannyinaze embeera gy'ayitamu ali mu buwamba ate gwe muwambye ate acommunicating atya kuba wabeerawo enkola
mwenga Kkampuni singa muba mwagiteekawo nti omuntu anaafuna obuzibu anayogera naffe naye olwedde muyina Kkomera nze bwe nteeberezaamu ebyakambuulirwako abatalina ba communication kitegeeza gwe baali bakwejjako anti era kye namugamba ne mugamba oli mwamusiba kati temubakkiriza communicatinga mwagala communicatinga atya nammwe nti engeri gye yakommunikatinze naawe gyaba communicatinga naffe ne mugamba wali yebbirira bwebbirizi ne mugamba naye ekikulu kya byonna byagenda okugamba era ne audio ze ngenda okuwa ye yabyogedde eddoboozi lye kyonna kyekimu nti nze sizaagala njagala nga ziva ku ssimu ye kuva kudda ku yange ne mugamba kati awo olinga agezaako okunoonyereza ssimu kikwakola ki kwayogerera gye mwagala okufuna ne mugamba it's okay naye nze kye ngenda okukola ngenda genda mba amateeka ngenda genda mba amawulire ensonga sigenda kutuula nga mwannyina zaafa ng'ali eyo mumutta mazima n'agamba oli waddembe okukola ky'oyagala bw'atyo bwe yanziramu ti naye nze ngenda kugoberera kyenkugambye ansindikire audio ne mugamba kale ngenda mugamba naye nange manya ngenda genda mba amateeka ne bannamawulire ngenda sigenda kutuula butuuzi nga mwannyinaze obulamu bwe bugenda mazima era bwe nakommunikatinga ne mwannyinaze n'amuweereza bu audio nga bwe yampeereza era nange nentwala obuvunaanyizibwa nange nensitula bwe nayina okwange era nange nembumuweereza era ku ssimu ye n'afuna bu audio bwa mirundi 2 okuva ewa mwannyinaze n'okuva ku nze mpulira bonna n'abufuna omukyalo oyo n'asirika okuva ku olwo olunaku teyanyega kigambo kyonna olwo nga yamaze okukonfaminga nti ddala omuntu bamuyina eri ewaabwe kyeyakola omwe yakyegaana oyo yennyini yabyegaana mpulira bwe yamala okumanya obutuufu bw'ensonga nti bamuyina nze teyayogera nange teyaddamu communicatinga nange n'asirika teyaŋŋamba nakuŋŋamba nti oba twamufunye gy'ali yasirika naye kyeyakola yaddira kwa mwannyinaze yali amaze omusindikira bu audio n'asitula email bali gye bamuzzeemu aba Kkampuni eri bagiyita mehan eri email gye bamuddamu n'agiforwardingira mwannyinaze nga bali baakinoleji nga bakkiriza nti omuntu bamuyina be bamuyina mu mikono gyabwe naye nga balinga abeegaana tocha nti famire ye beeyogerako ffe tetubimanyi naye ng'ate ebifaananyi mwannyinaze byampeereza bwafaanana ne bwe yagenda byawukanira ddala ali bubi ddala tasobola kuba muntu ali mu mirembe ali bubi ddala ali kukale bwerebwe yembeera gy'alimu olwo basindise email bagisharinze naye nga email eraga bali bakkiriza nti bamuyina naye nga kyebeegaana mbu bo tebannamutokyaringako kyebalinga kyebeegaana naye nga bamaze okukkiriza nti bakola ki bamuyina kati ate omukyalo ono yazibisirikira teyaŋŋamba kakati mu butaŋŋamba nali ndi awo nga nkyalina abakulu bembiyitiramu okutambuza ensonga ezo nenfuna essimu okuva ewa Sheikh Umaru kubanga Sheikh Umaru mukwano gwa mwannyinaze oyo era mwannyinaze yamulaajanirako n'amubuulira embeera gy'ayitamu Sheikh Umaru n'ayesitula n'agenda KHM n'abaako bye yayogera nabo mu kwogeraganya nabo naye tebaamubeerera bangu kuba yankubira essimu nga gy'ali bwe yatuukayo bo baamulaga ekifaananyi nti ate nze mbimanyi ebisinga bo bakolagana nange nga tebaagala mugirayo nsonga bwe zitambula bw'otuukayo nga Sheikh atuuseeyo anali sinatuukayo Sheikh ankubira essimu nga ye gy'ali nze nga navaayo bali bakulaga nti bamulaga Sheikh nti gwe nti nze bali mu mbeera nnungi nammwe mutambula bintu tubitambuza buli kimu nkimanyi bwe bitambula ng'ate jjukira tebalina kye baali baŋŋambye baabisirikira nakoma kumanya nga bamwegaanye n'okuba nga bamusigazza bamaze okwakinoleginga gundi ze basindikira mwannyinaze nze saazimanya era oluvannyuma ennyo mwannyinaze yazinsindikira ze ne mbitegeera bo nga basirise mazima kati bagamba Sheikh nti bali in good terms ne mwannyina wooli
era yabitambuza abimanyi Sheikh ankubira essimu ng'ali awo mu ofiisi yaabwe ambuuza ensonga munnyonnyola zonna nga bwe zaali omukyala oyo nga bwe yannyonnyola ekyewuunyisa Sheikh kubanga ebintu bye baali bamugambye byali byawukanira ddala nange byenkola ki ekirungi yali antadde ku loudspeaker era yaŋŋamba oli ku loudspeaker nabo bakola ki bawulira era n'embinnyonnyola byonna nga bwe byali nga byawukanira ddala ne bakoze eki ne bamugambye kati Sheikh n'aŋŋamba sooka ligumiikirizaamu tubadde ennaku nga 2 babeere nga baderivalinga omuntu ono oba babeewo kye batulaga kye batambuzzaako ddala bali serious bakola ki bamuleeta ne tugumiikirizaako era nenjogerako ne mwannyinaze n'aŋŋamba kale tubagumiikirizeemu ezo ennaku tulabe embeera naye embeera gye ndimu si nnungi ndi bubi kati ennaku zigenda zaali tezinaba nakuggwaako ng'abulayo ndoozi olunaku nga lumu mwannyinaze n'asindika odiyo endala yasindika ewange n'asindika ne wa Sheikh nga baamuzzeemu mukuba bubi nnyo ng'alinga alaama gundi gye yatuweereza odiyo nga si alinga kuba yali alaama kuba omuntu watuukira okugamba omwana wange gundi omundabiriranga gundi kino bano omwana omukolanga bwoti okukuba kulaama ekyo kye bayita ekiraamo kuba kulaama mazima kitegeeza omuntu watuukira okulaama obulamu aba takola ki takyabuwulira mazima kati bwe tugiwulira nali naakagiwulira ate ne Sheikh naye ng'agifunye ankubira essimu aŋŋamba nti oluwa nga tusisinkana nga tuddayo ku Kkampuni bwe twatuukayo ku Kkampuni baamanya ndowooza ensonga etuleese ne batuyisaawo paka mu ofiisi ya director jjukira luli baali tebatukwasa director nga batukwasa oyo omukyala Shamimu kati ku luno ne batuyisaawo paka mu ofiisi ya director ne bajja abakulu abalala abo batwala Kkampuni nabo ne batuulaawo ne Shamimu n'atuulaawo ne tutuula mu nsonga ezo naye ng'okwalinga okwogerezeganya okulaba ngeri ki gye bayambyemu mwannyinaze okukomawo bayogeranga babalaata kwegamba embeera mwalimu omwami omu nga ye ataayogerera ddala bubi alaga tetulina kye tuyinza bakola kweganga balaga bamaanyi nnyo era yo Kkampuni nga Kkampuni ndowooza yeerabika eri waggulu w'amateeka ate nze ŋŋamba ekimunaayi ffe oba nyiniyo munene nnyo anti bwe kirabika bwe kyabo batulaga mulimu kye bayita abaavu ku abaavu kigambo abaavu kyatufuukira ensonga era bwe baalinga batulaga ffe bye twogera nabo bo bajja kgenda nabo bo kye balowooza okukola kye tulinga kye tusaba bakitunuulira mu mbeera bwetyo kanzingulula olutambi nduzeeko emabega tulyoke tukomewo omuntu abonyaabonyezebwa ng'atulugunyizibwa tasobola kwogera omuntu ayita mu mbeera embi abanga nakati twogera ku mayiti kiwulikikanga kubanja kikubulira ku muganda ombuulira amazima mbeera ki gye bamuyisaamu eno afuna ku kyokulya akola ki embeera yakugamba bamuyisa batya kati ng'ogyeko okumukuba emmere bagimuwa luvannyuma lwa nnaku 2 ku 3 okubanga okulya ku mmere ate nno mmere ki baleeta omuceere nga mutokose kubanga yagunkubira n'akafaananyi n'agumpeereza obutokose ate nga si omuceere nti gumala omuntu okumukusa kubanga bagumusindikira na kaveera n'aguggyako n'aguteeka mu kikopo n'aliira mu kikopo omuntu watuukira okuliira mu kikopo obuceere bwe bamuwa nnaku 2 nga wayiseewo ennaku 2 oba 3 babumusindikira kaveera babumuleetera alina akakopo mwaguteeka n'alyoka agulya mpulira eyandibadde ng'essowaani kubanga era n'ekifaananyi ekyo nkiina obuceere nga buli mu kikopo nga mwaliiridde tebamuwa yadde sabbuuni ow'okunaaba yadde amazzi tanaaba
kati otunuulira embeera omukyala gy'ayinza okubeeramu nga tayina yadde amazzi aganaaba yadde sabbuuni tayoza. Omuntu n'atuuka okugamba nti nange kennyini ne neewulira nga mpunya, kitegeeza kiba kisusse. Mazima kiba kisusse. Ne batuuka waliwo omuwarabu eyajja amukeberako n'aggulawo n'agamba still strong kweganga balinga abagamba nti akyayina amaanyi bakole ki bagira bamwongeramu anafuire eddala tannatuuka we bakola ki we baagala kuba omuntu bwajja n'alingizaayo still strong ne baddamu ne baggalawo. Balinga abalina nti balina ekigendererwa kye baagala omutuusaako. Kyantabula nange mukama wange. Kaakati kankomewo mu ggwanga Uganda. Kkampuni eno ye kubanga oŋŋambye ebbanga ly'omukyalo ono lyaggwako. Kkampuni eno ye bagamba akyakolayo ki ng'ebbanga lye lyaggwako? Ku luno lwe twaddayo olwo nga tuzeeyo okwogeraganya nabo balyoke batulage director. Baali baleetawo eri embeera eraga nti yandibadde yakomawo naye yali yabaddukako naye ng'ate bateekawo kiteeke kuba bo bennyini be baali bamusibirawa. Naye mbagamba we twasooka okujja wano mwamwegaana nti temumuyina. Nemunimba ne muinsistinga ne mulemerako nti temukola ki temumuyina. Kakati obwangu mu nnaku lumu bbiri mwamugjawa mazima. Kati ate saa zino mwe muŋŋamba nti obutakomaawo bwe yali yabaddukako. Ate omuntu eyabaddukako pasipoti ye yagijjawa? Kuba waŋŋambye wali emabega baamusuula ku embasi ne pasipoti ng'agirina. Embasi bwe bakubira nti mumuzzeeyo ewaabwe gye yava gye mwamugja ne bajja ne bamukima nga beeyamye okumukomyawo. Pasipoti yagirina nga pasipoti agirina era n'ekifaananyi yakinkubira ekya pasipoti n'akimpeereza bulungi nnyo ng'agirina. Ne mbabuuza kuba omukyalo oyo Shamimu namugamba nti bwe muba etteeka lya kampuni lyammwe nga bwe ndiwulira omuntu bwe mumutwala okukola mubeera naye naye nga pasipoti mugimuggyeeko mazima era mugimuddiza ng'emyaka gye giweddeyo nga mumutisse ku nnyonyi akomawo waka. Kaakati ate mwannyinaze gwe mugamba yadduka pasipoti yagijjawa? Yajja n'amenya seefu zammwe gye mutereka pasipoti n'agyejjira yeye oba? Mpulira. Era omukyala yasirika busirisa ekyo teyakinziramu. Waliwo effort yonna eyakolebwa embase kubanga muŋŋambye bamutwalako ku embase. Embase eyo yayamba ki? Embase nga embase kuba ninako era ne bu audio mwannyinaze bwe yansindikira ng'ayogeraganya n'aba embase nga nina eddoboozi erimu ly'empulira ery'omwami omu ali ku embase ng'amugamba nti omusango gwonguliko era nsindika kampuni eyo ekole ki ekutikka ekuzzeeyo ewaka. Twabawoninze ne tubabuulira ne tubagamba bakole ki bakuzzeeyo ewaka. Ekirungi kya byonna nti fayiro yo saagikwasa muntu mulala yenna nze ngiina nze kennyini nze ngyekolerako ng'omwami oyo bw'ayogera mu odiyo eyo era ng'alaga embase ekiriko however much bano abantu tebannabakola ki bo bakyabitwala ng'ebyokubalaata. Yesebo ekitegeeza nti embasi yateekawo kamaanyi mu mitendera egirina okuyitibwamu naye ndowooza kiddayo ku kampuni yeetannaba kurespondinga oba yeegaanye okurespondinga. Wano mu Uganda mwali muguddewo omusango? Kati ekintu kino nze bwe nakitegeera ne ŋŋendako waliwo ew'omukulu omu akola mu internal affairs ne muyitiramu ensonga eno era waliwo n'ekitongole ekimu ekirabirira
abo abakyala abagenze ebweru abafuna obuzibu ekitongole ekyo kikulibwa omwami ayitibwa Kayanja kuba mwannyinaze nayo yabasindikirako ka message ne boogeraganya naye ne bankubira essimu nga bambuuza ku mbeera bwe yali ne baŋŋamba nti nga bw'obadde ogenda ku Kkampuni gendayo ky'onooba oggyeyo okole ki okitubuulire era bwe navaayo ne mbawa feedback ku Kkampuni era ne baddamu ne bakommunicatinga ne mwannyinaze ne bamugamba ensonga yo tugiriko naffe twaguddewo file mu Ministry ya Foreign Affairs file gyeri twagiguddewo file ya Mwanyoko tugitambuza. So generally ne mu Uganda okozeewo eddaala erisaba ab'obuyinza batunule mu nsonga zammwe baakuzeemu? Mbadde sinaba kufuna response yonna naye nga okyali mu kusuubira? Nkyali mu kusuubira naye nga ate embeera mwannyinaze gyalimu mbi nnyo kuba kati saa zino ne baŋŋamba nti afudde simanyi sinaba kumuwulizaako simanyi kimufaako oba n'essimu baagimuggyeko simanyi mazima sinamuwulizaako yadde. Ebigambo by'oŋŋambye mbiwulidde nange binkutte ku mutima. Kkampuni nayo ndowooza n'eggwanga lyaffe Uganda tujja kuba tukitunulamu. Njagala ŋŋende ekkampuni abo bonna nja babuuza okulaba katukusabire tulabe ng'ensonga eno ekwatibwako. Olina omulanga, olina omuntu yenna gw'okubira omulanga? Okusooka nja kukubira gavumenti yaffe omulanga nti abantu bano bannayuganda bannaffe tetugaanye baba bagenze kunoonya nsimbi naye ate baba tebazinoonyeza mu bubi mazima. Naye ate Kkampuni zino zibawa license nga zisuubiza omuntu nti zigenda kukola ku mbeera yonna, zigenda balabirira, zigenda bamonitoringa ate ne ziba nga ze zimu ezireesewo embeera ate ebonyaabonya bannayuganda bannaffe kibeera kibi nnyo. Ze nsaba gavumenti etunuulire Kkampuni nga zino eziba ezikoze ebintu bwe biti kuba bwe baba basaba license bakakasa nti bagenda kukola ebintu ebituufu. Waliwo emitendera egiyitibwamu on'okubagabira olukusa kola omulimu gwe gutyo bye basuubiza bibaamu biba bingi bye basuubiza okukola bulungi nnyo. N'ate bwe kituuka nga ate bo bennyini be bacunya abaana ba Uganda ate be batwala ng'ate si oba n'Abarabu ne batandika bacunya bo ne basuulayo gwa naggamba kiba kibi nnyo. Nze mba nsuubira Kkampuni bw'etyo ebeera yandibadde tesaana kuweereza bantu. Omukyalo ono ayinayo ku baana mu Uganda? Ayina abaana we bali abaana mu Uganda babadde alabirira yabaweerera kubanga abalabirira nga ye single mother abalabirira yabaweerera buli kimu kakube kulya sente zakola erizo ezibaliisa zabadde abaweereza kubanga era ne sente ezimu ezasembayoko supervisor we yamugambako mbu waliwo akasente ke bakuweerezaayo n'amugamba sijja kakwata naye kaweereza abaana bange era mukyalo oyo abadde nga supervisor we ye yakasindika ku baana be ekikakasa nti ddala nabo bakola ki bakimanyi nti alina abaana bakola ki balabirira. Kale tubeebaza nnyo akaseera ke mutuwa ne mutuwagira mwebale nnyo kutuwagira. Sijja kulwa mu kubabuuza kuba ensonga gye tugoberedde tugituddeko akaseera nga tugirambika. Emabega awo tubalaze emboozi gye muva okulaba nga omukyala ali eyo abonaabona agenda kufiira mu nnyumba. Kati nategeerako nti ate omuntu gwe basooka okontaktinga okutegeera ekigenda mu maaso yali Seeka Umaru omusomi w'edduwa enansana. Naye olw'okubakulira ku lwa Kkampuni ebyalina okuvaayo ebyo Seeka ye yagendayo njagadde okutegeerera ddala ensonga Seeka zaagira kwe kubanga ngenze wa Seeka Umaru omusomi w'edduwa. Seeka nsanyusa okulaba. Alhamdulillah nange ndi musanyufu nnyo okubeeyungako ku mukutu guno. Mazima. Naam. Nkutegedde bulungi nnyo ensonga si za ssanyu njagala kubuuza. Wategeerako ku nsonga z'omwana ono agenda kufiira mu nnyumba e Saudi Arabia?
ya omwana oyo nategeerako ku nsonga ze nga zimaze kuliikinga oba kwonooneka. First of all omwana oyo oba omukyalo oyo agenda e Saudi eyo okukola ng'ayise mu kampuni ey'emu eya KHM bambi akola mirimu gye nga bwe gyali. So saabinoonyereza nnyo ebyo yali agenza atya saabitegeera. Naye ntegeera ali mu buzibu ng'alaajana akuba essimu yange eno. Ateekayo audio nga ngamba seekanze gundi ne gundi ekifaananyi kyange kye kino nange nagenda ebweru. Kaakati weebale kunsabira naye mbonaabona bwe nti ne bwe nti seeka ngenda kufa. Kati mu kubonaabona bw'atyo ne mpuliriza gundi ezo manyinza embeera bize. Naye nga kinneetaagisa okugenda ku mukuutu ogwo oba ku kampuni eyo okulabira ddala ensonga omuntu ono abamanyi bamumanyi. Era mu audio ezo omwana ono namubuuza nti bakumanyi nti bamumanyi bwe yogera amannya bwe gati. Ne bwe mbakuba namugamba mpa ebifaananyi ebyo mpeereza amannya go bakumanyi nti bwe yogera amannya ago bamumanyi. Munnange nga nsitukira mu ngaateza ogw'ekyayi ng'omuntu obuvunaanyizibwa ne ngenda ndabe kampuni eyo. Natuuka ku kampuni eyo nali nze sigimanyi situukanga nawo ne bandaga ofiisi eyasooka gye nayingiramu nti oyagala kwemulugunya ku muntu ali ebweru ndi ne bandaga ofiisi endala gwoba olaga. Naye nsangamu omukyala nga bamuyita Shamimu. Seeka ngozze kiki ne mbagamba bannange obuzibu bwe bundeese omukyala bwati ne bati mumumanyi nti tumumanyi. Ne mbabuulira ali bwati ne bwati lwaki temumuzza. Ebintu ebyoyo birungi byaggwa dda talina buzibu ali bulungi nnyo. Ekisookera ddala alimba talina bubi nnyo nga bwakitegereza omwana alimba nnyo. Basooka kugamba alimba. Basooka kugamba alimba talina bubi era abantu balimba babala bagenda ebweru balimba nnyo era kati wali bulungi nnyo. Kati nina bodyguard wange gwe nagenda naye omusirikale wange ankuuma bwe baamulaba basooka mwekanga. Bwe bamwekanga ne bambuuza nti n'okyava agamba nti oyo ng'afaanana mwannyinaawe oli omuwala. Nze omuwala oli ali mu audio ataddemu mwannyinaawe nga simumanyi namumanya simulabanga nako. Ne mubuuza omusajja omukyala oyo Shamimu nti lwaki nti oyo afaananya mwannyinaawe gundi gwe bayita gundi nti gwe bayita Lutaaya abadde wano Mr. Lutaaya. Konze abadde wano nga mpuliriza bye baŋŋamba bwe mala okuwuliriza nga mubuuza nti olina essimu ya Lutaaya nti nga nkubira Mr. Lutaaya. Nga mugamba nze Sheekuuma omusomi w'eddu w'ennansana omukyala bwati ne bwati omumanyi ndi wano ku gundi naye bagambye batya. Timunange nange nabaddewo naye emirundi gye nzizeewo bambuzaabuza baŋŋambye tebamumanyi tebalina na kye bamumanyi nako kati ate bwe bagize era ate ali bulungi bambuzaabuza baŋŋambye tebamumanyi. Ne mugamba okimanyi oli ku loud speaker oba kuwulira bagambye batya nti mu byonna bye njogedde omukyala oyo naye ampulira ddala bagambye tebamumanyi. Munnange nga nsirika nga mugamba obiwulidde. Ate gwe bakugamba nti tumumanyi. Nze bagamba bamumanyi era alina bulungi nnyo. Lutaaya muganda we ye bamugamba tetumumanyi. Tebamumanyi. Mpulira. Ne mbagamba ndowooza mubiwulidde ebintu bino. Naye ebyo byonna bwe biri kyonna kye kiri kasita muŋŋambye mumumanyi muŋŋambye ali bulungi nze kyemmanyi tali bulungi nyina wano vidiyo ne audio ng'ali bubi mukomyewo ani omukyala ono kobbo kale nendeka nga mbalekedde ennaku nze balina okumuzza nentambula ne mbaviira naye mu kutambula okubaviira ennaku nga ziggwako nga mbalekera ennamba yange ey'essimu nga mbagamba munkubire nze sijja bakubira munkubire nga muyina kye muŋŋamba obanga akomyewo mumunteeke mu ngalo zange tebanfaako ennaku bwe ziggwayo nga nsituka nga nzirayo bwe nzirayo bagenda okukola emmotoka yange eyingira bweti gate ne babuna emiwabaawo omukyala naddukamu mu ofiisi oyo Shamimu nasangamu bavubuka balala babiri nga bangamba ssebo jangu tukutwala eri mukama waffe nalina ne bennali nabaawo abamperekerako nga ngenda nga ntuuke wa mukama waabwe nga ntuuza atwala waggulu nga ntuuza mu conference room nga bagamba tusooke tweyanjule nga tweyanjula ne bana abakozi ne Bashamimu bonna nga bajja batuula omwo mu conference eyo mu office mumanya mu meeting eyo nga tutandika kwogera naye nga byonna bye twogera mbagamba bannange omuntu bwati ne bwati mumumanyi ko omwami tumumanyi
tindi wano lwa nsonga njagala mu mukomyewo naye kakati audio gyasembyeyo okunsindikira muwulire ali bubi kati omwami ngaddamu ne bana abakozi be nga byonna bye boogere obalaba byakubalaata abantu balimba mukama waabwe yennyini ngamba nti abo abantu bwe babeera eyo balimba ekisooka mu abalimba naye nga ffe tumuyina ali bulungi era kale twategeddeko nti bamukubamukko naye si ali obubi ajja kudda nemugamba ssebo olina obuvunaanyizibwa oyina amaanyi agasobola okukwatagana n'abayeri nobagamba ekisookera ddala omuntu ono ali bubi nobagamba bamukwate bamuggyeyo balekera bamugye mu kkomera lyammwe kuba ekkomera eritali mu kkomera lya gavumenti ali mu kkomera lyammwe mu ofiisi yammwe gye muyina eri gye bamusibira bwe mutunuulira ebigere yenna awuluba azimbye mu feesi awulubadde bamukuba mulwadde mukwate obalagire bamuggyeyo bamutwale mu ddwaliro balekeraawo okumukuba bamugye mu kkomera bamuwe ekyokulya bamujjanjabe agamba ebyo byonna bijja kukolebwako gwe kyolina okumanya omuntu wajja kudda ajja kudda konze naye kakati agenda okudda musobola okumukomyawo mu nnaku bweziti zembabuulira ne bagamba tekisoboka era gwe kyolina okumanya gwe genda eri omuntu wajja kudda kyewava ambuuzibwa omwami oyo kyava ngamba nti naye Ssekawumalu okolanga ani ku mukyalo ono kubanga ndaba oli wano oli omukyala tolina omuyita okolanga ani ffe tulabanga Ssekawumalu ayagala amawulire oli mawulire okolanga ani ddala ddala ng'omulaba babalaata bubalaasi ekintu ekyo kyanyiiza naye nensigala ng'omuntu omukulu nembaddamu nembagamba bannange omuntu ono ndi wano sigamba nti njagala amawulire nga bwe mugamba ekisookera ddala ndi wano mu kuyamba omuntu ono nga omuntu eyagenda ebweru ng'ayise emikono gyange oba nga azze ewange era namugamba nti mu bantu be mutwala ebweru 195 bayitira wange ne basooka wange ne balyoka bagenda ebweru nti bayite ewange nga kyeki baleeseeyo ndi musajja musomi wa ddwa bajjayo ewange ne bansaba eddwa ne mbasomera eddwa oli n'asobola okugenda ebweru n'afuna emirimu n'afuna eddwa ez'omukisa n'afuna omulimu n'agenda ebweru n'akola era n'omukyalo oyo bwe yakola nze okumufuna okumutegeera bannange bwentyo bwe namufuna ate ne bwe yali agenda abantu abasinga obungi kubanga mu audios ezo ezimu mulimu omuwulira nga nnaamira ne mugamba nti nze ndi musajja munnaddiini wa kitiibwa abantu baba bagenda ebweru eyo banteresa ebimu ku byama byabwe nga mwe mulina amalaame gaabwe mwe mulina ebyapa byabwe ebiki era kyovala bono yagana tandekedde eddaame yeri ddaame alikoze muwulira so abantu bwenti omukyalo oyo ssebo bassebo bwenzijja okumumanya nti yayita wange ne musomera eddwa n'agenda ebweru naye kati mukubeera ebweru eyo alaajana lwa nsonga lwaki nsituse n'enzija wano nti omukyalo oli anvunaanyizibwako oba nvunaanyizibwa ku bantu ababa bagenze ebweru nga bayitidde wange ne basomera eddwa nvunaanyizibwa okusigala nga njogera nabo nkonekitinga nabo okumanya bali mu mbeera ki era si ono yekka nkigamba bali aba Kkampuni nga abantu bonna abagenda ebweru nga bayise wange ne basomera eddwa ne bagenda ebweru nsigala nkonekitinga nabo mbajjayo ne ku ssimu ziri eza TV ne mbateeka ku ssimu yange eno kyova olaba omukyalo ono yasinzidde ku ssimu yange eno kwe yatadde ne audio ziri essimu ez'abantu abalala bano ab'e Uganda teziri na ku Facebook teziri ku WhatsApp naye neyange omuntu bw'atuuka okugenda ne twesiibula muwe ennamba eno naye asigala nga nkonekitinga naye ne mmanya biki ebimutuukako ngenda okuzuula bambi nga tali mu mbeera nnungi. Kankubuuze Sseega. Naam. Omukyalo ono gwe bwe wagenda ku Kkampuni ne bakutuusa n'okulaga agikulira walaba nga banaamuyamba? Navaayo nga baŋŋambye ekigambo kimu nti omukyalo oyo ajja kudda Katonda bw'anaaba ayagadde era Katonda bw'anaaba ayagadde tujja kumuzza nga mulamu oba tujja kumuzza Katonda bw'anaaba ayagadde tujja kumuzza ng'afudde ffe tetulinaawo osolite yonna egaana muntu kufa
amakulu gonna ng'obalaba babalaata bubalaasi. Ekyamazima nava ku Kkampuni nga sirinaayo ssuubi lyonna lya kuyambibwa kuva eri bakulu abo. Kubanga bandaga bo ekigambo kiva mu kamwa k'abakama baabwe nti bwe banaaba baagadde okuyamba omuntu oyo bajja kumuyamba. Bwe kinaagaana bajja kuddukirako eri gavumenti balabe oba eneebayamba, naye bo bajja kumuyamba. Amakulu nga bakudaala bukudaazi babalaata bubalaasi. Sirina ssuubi lyonna lye nava nalyo ku Kkampuni liraga nti omukyalo oyo anaayambibwa. Nasambye wagezaako okunyigiriza bakubuulire. Nagezaako okunyigiriza baddamu kunjerega bujerezi nakunvuluga nakundagira ddala nti bo Kkampuni eno baba bagitandika ssebe erina emisoso gyayo erina amaanyi gaayo era nga bagezaako n'okundagamba mu gavumenti erinamu omukono. Bw'ebeera nga erinamu omukono sisuubira kugitiisatiisa n'akamu. Bo bajja kukola bye baagadde. Era kyekiri kye baŋŋamba nti bw'anaaba afudde afe, bw'anaaba mulamu anaaba mulamu, naye bo balina buyinza buleka muntu mulamu oba afudde si buyinza bwabwe. Bo bajja kumuzza we banaaba baagalidde. So n'olw'ensonga eyo bannange nsaba bekikwatako bonna, gavumenti yaffe eya Uganda, nkimanya abantu bano babeerayo mmwe temubamanyi. Kkampuni ezitwala abantu ebweru ng'eno zibeerayo nga zibba bubbi bantu, zibeerayo nga zitulugunya muntu MunnaUganda. Mukyalo ono bwe nali njogerako naye mu ediyo yangamba waliwo ne ssente ze babajjako eza insurance nazo baazimuggyako. Ssente ze yalina okubawanga bo nga bamututte babagamba nti emyezi bwe giti gye tutwala baazitwala, ate n'ezize ze yakolera nazo ne bazimubba, tebaamusasula. Ekiringako bamusasudde kwe kumusiba. Kati bo balwana kulaba nga bamuttirayo babeere nga tewali ababanja. Ka insurance ke baasuubiza sente bazitemako eri tekaliyo, sente bazitemako ne bazitwala. Ezize zennyini zeyalikoledde ez'omusaala nazo talina, nazo baazitwala kubanga omukyala kugamba yakola emyaka 2 mufa ky'okumusasula nga batemyeko ezaabwe eza insurance. Omusaala gwe yalina okusigazaawo nagwo tebaamugumuwa. Bwe bamuzza ku Kkampuni baasi bamusibe, naguno ogujjo agenda kufiira mu Kkomera. Kati nasembyeyo nga nvudde ku Kkampuni eyo bambye ng'omukyala nsindikidde odi ezo muwulira alaamye. Sinnaddamu kumuwuliza. Kkampuni yennyini yekonekitinga n'abali eri tennaddamu kunkubira kasimu. Kati simanyi oba omuntu yafa oba gyali, naye okusinziira ku voice gye yasembayo nga nnaamira n'angamba Seeka g'amaanyi gampeddemu nfudde, nze ndowooza omuntu oyo yafa, nkakasa omuntu yafa. So ndaajanira Kkampuni eyo eya KHM bambi etuwa omulambo ogwo, etuwa omulambo gw'omukyalo oyo ngugabire famire yakuweereza obusembayo okusinziira nga amaanyi nga gamuweddemu nannaamira Seeka munnange mu maiti ku maiti yange eno ojobeerayo oba jeneza yange Seeka obeerako n'onkwatako. Seeka bwe baba tuukanga okukka mu ntaana okkanga mu ntaana nontajanira ngawulira anajanira n'okwata ku mulambo gwange ogwo n'ogwebasaayo. Odi ezo Seeka osobola zituwaako tetuzi. Era odiyo ngenda zibawa zonna mugenda ziwuliriza muwulire n'abaana bange obagabira bwoti ekipoloti yange ogizwanga bwona omwana bwati bano abaana bange abasigadde ojja bagira bwati. So nze nindiridde mulambo guno sabo Kkampuni ya KHM eri wano Lubaga. Kkampuni eyo gye ŋŋamba nze okusinziira ku odi ye yasembayo omukyala gye yansindikira nkakasa omuntu ono yafa. Nsaba Kkampuni eyo mumpe omulambo gw'omukyalo oyo ngukwase famire yaagwo okole nga bwe yakulambira, nkole nga bwe yannaamira. Nja ku jeneza ye ngenda kubeerawo mu ntaana ye ngenda kukkayo. Mwana ndaani eyo gye yagambye okumwebasaamu ngenda kumwebasaayo nga bwe yandabye nga bwe yandagidde bwe yannaamidde. Sebo nze ntuukirize obweyamu bwange bwe neeyama ku bantu ababa bagenze ebweru era ntuukirize n'eddaame ly'omukyalo oyo nga bwe ntera okutuukiriza obweyamu bwe batera okundakira nga bagenze ebweru. Okusinziira ku bigambo Seeka by'oyogedde
kindaze nti omuntu aba afa naye nga abalala bamukolamu bukozi ki sente era nange nsinzira n'okuba omulanga nti ebigambo bya Seeka bino nange nazze wano okusobola okubikima olw'ensonga nti gye navudde eri wabadde boogera ku Seeka kakati nsaba ekkampuni eyo nayo eveeyo ekole ekyo kyennyini kyokoze eki kyogigambye embeera bwe ziti abantu zibagwako naye oluusi ne watabaawo abayamba tukwebaza webale nnyo kuyamba abantu kubanga embeera y'ensi eddala lyakuwa okubanga gwe tokola bweru ng'oli wano mu ggwanga Uganda ebirala naabiraba naye genda kwongera okukutawaanya singa wanaabaawo ekitambudde kyonna ekkampuni yakkubiddeko okusimu oddeyo ekuwa eripooti yonna tenkubirangakuyisa maaso oti okolanga bukyanganyiregera namba yange omulundi ogwasooka tenkubiranga ku ssimu naguno ogujjwa tenkubiranga ku ssimu yo egamba nti tewali kyakugikola omuntu oba afaafe kati tebigikwatako ebyobulamu bw'omuntu yo kasita yafuna sente zaayo ebyeno ebiddirira tebigikwatako yo sente zaayo yazifuna omuntu yagenda ebweru nakola sente nazifuna nyina n'abantu bangi abalaajana okuva ku kkampuni eyake ekirala bamuyita Aisha yagenda bambi era naye abona yagendera mu kkampuni emu abona bamuggyako n'egundi batuuka n'okumusamba n'agwa ku madaala omukono n'agumenya ninayo omulala yetuuma lyani simanyi lya Maimuna naye nga amanya ge ye simanyi Margaret ya naye yetuuma amanya gali because gy'emirimu oyo ye batuuka okumutulugunya ne bamutemako n'akagalo kano n'abalala bangi nyina abantu abali kuno ku ssimu yange abayitidde mu KHM abawera 7 nga batulugunyizibwa nvuddeyo ku lwono lwansonga olaba nti ye n'obulamu bambi bugenda simanyi oba bukyaliwo oba tebuliwo naye bwe bubanga bwagenda bampa omulambo gw'omuntu ono ngukwasa famire ye nze nkolenga eddamire bwe yannaamira aleme kunulumira aleme kululuma nga nkozenga bwe yagamba okusinziira ku bigambo bya Seeka tujja kuba tugoberera emboozi eno bwali baawo ekibaawo ne bwe guliba mulambo nga bagumuwadde tujja kugubalaga ng'akolanga eddambe mu audio libamulekedde bwe lyamugambye bwe wali baawo obulamu nga tumusanze mulamu tulizda mu mbeera y'emu ne tubabuulira nti omulanga Seeka gwe yakuba ne famire wamu n'okwatiza awamu gwayamba ku mulundi guno tubasiibudde bweraba